Bamikwano, ono si ye minisita eyapolooka omugambo ku ssaga ya Halima. Ono si ye minisita eyayogera omugambo nga tegufevaringa Kadaama yadde n'omulundi ogumu. Ono si ye minisita eyagamba nti bw'oba temusobola kukola mukomeewo ekyaddondo. Ono si ye minisita gwe bakubye amasasi. Si ono bannaye munzijukize. Ono si ye minisita gwe twegayirira aveeyo ayogere then n'avaayo n'ayogera ebigambo ga kudaala. Si oyo minisita bannange. Jala Jalaalu. Si ye minisita oba nze alaba obubi. Singa Abawarabu bamanya Oluganda baali badde bategeera ekiri e Uganda nti Kadaama w'omuyisa obubi asobola okukola omukuumi kyakoze minisita. Kadaama w'omuyisa obubi alunga akatwa n'akateeka mu piraawo oyo gwe bafumba oba shoroba n'amubawa ne mumulya mwena ne musoowinga moti oba ne mufa. Bamikwano tuyige okurespektinga abakozi. Bakama baffe muyige okurespektinga abantu be mukozesa. Abantu be mukozesa basobola omalawo obulamu bwammwe in a blink of an eye. Naye nze abuuza, si ye minisita gwe twegayirira wano afubuutuke yayogere then n'avaayo n'ayogera ebigambo ebitakwatagana? Wummula mirembe munnange. Amannya gange nze Anna. Embeera nga bwe yabaddewo ku makyawo ne tugenda owulira ne tuwulira amasasi nga gavuga. Kati obadde tozafuluma ne tufuluma ne tulingiza. Ne tugenda okulaba omusirikale ava eno naki n'emmundu ne magaziini ng'akuba amasasi ng'era awoza kimu. Abantu mwenna sibalinaako buzibu sinnaagwe ndinaako naye obuzibu mbulina ku gavumenti. Butansasula ndina omwana ali lubuto mukazi wa abaana abali ku ssomero omukazi ali lubuto naye embanja tebaagala kunsasula. Nga kyayogera mpaka kutuuka eri we yayingiridde mu saalu n'abagamba mufulume. Mwenna mufulume nze sibalinaako buzibu bulina gavumenti. Naye tunuzaamu emmundu ne yeekuba amasasi 2 n'afa. Naye kati ngaffe abatuuze tulabye nti obuzibu buva gavumenti butasasula ki bakozi. Obuzibu wevudde awo kubanga obwedda naffe kye tuwulira ng'akola ki ng'ayogera butamusasula biki. Mama kati nga gwomu ku babaddewo omuntu ono talinaako omuntu mulala gw'alumizza. Omuntu ono yalumizza abeene wa minisita naye omuntu abantu ba bulijjo era obwedda agamba mmwe sibalinaako ki buzibu era nga n'obwakulaba yagitunuza waggulu n'akuba ki waggulu nga ye talina walala wakuba ng'era agamba abantu ba bulijjo tabalinaako ki buzibu abadde abulina ki ku gavumenti butamusasula. Okusinziira ku bigambo bya maama ono kyennyamiza okuba nti olunaku olw'ejjo eggwanga lyabadde likuza olunaku lw'abakozi mu nsi yonna era ze zimu ku nsonga abakozi babadde balumiriza okulwawo okusasulwa ate nga nabula bagamba nti basasulwa ssente ntono nnyo ddala. Ezimu era ku nsonga abakozi bano ze babadde bagezaako okwogerako yegwe musaala oba muwe zaabu oba muwe feeza oba muwe mmotoka. Okay, abatuwa abalungi embeera ebaddewo wano ku Ring Road ekyanja omubodegaadi okulabika ng'ate akuba minisita tugenda kubeera nga twogerako n'abantu ab'enjawulo ababaddewo kuba naffe tubaye twakatuuka batubuulire embeera ebadde etya. So katugereko n'omwami ono atubuulire oba abaddewo atubuulire kibadde ekitya. Mukulu gye baliko oli bulungi bakuyitaani? Abudu Mugalama. Embeera eno minisita okumukuba amasasi obaddewo? Sibaddewo mukama wange. Tobaddewo kyekirungi. Katubuze ku bantu ab'enjawulo batubuulire omukulu kibadde kitya okumukuba amasasi. Katubuze ku bakulu waneeno. Oli bulungi. Tuba tubakubuuzako ku mbeera eno eguddewo amakya g'olwaleero omukuumi wa minisita ate okumukuba amasasi. Kibadde kitya obaddewo?
kitale kya minisita kitale kya minisita Embere badde etya. munnange bukedera ngewuna obusuwe bunaabe ngero nkera kumakya nva wange bwetimpe ome minisita neighbor wa mpita obwenti emoka yempitako emoka empiseeko nga mbadde nawe empakize emoka nempitako nyempya ng'enviri zinvudde ku mutwe Zibaddeko. Wamera ndaba teziriiko. Naye nga zibaddeko. munnange neŋamba kyesigenda okugenda mu maaso nga nzina ti waliwo embeera etali ya bulijjo evuga omusajja adaavugamu emmotoka nga si eya bulijjo emuka zikira bwi nga si eya bulijjo Abadde avuga bodyguard oba sitegedde ndowooza duleeva kati ne bayimirira waliri ku supamaketi otegeera ono omukuumi n'avaamu agenda agula amawulire era bulijjo bagula amawulire awo ayimirirawo nnyo nga olumu agula amawulire omu nagolujjo kati ndowooza bwavuddemu okugula amawulire wali olengerawo kati waavudde ndaba nga ndi wano akunyumiza yakoowa wamukubye oli wano. nga ndi wano ndaba n'amaaso gange banooza basoosewo kati munnange owa ogundi omanya bodegadi ndooza aluddeyo omanya abadde akuba nnyo olwali oyo omuyaayi ng'anyumya abantu nanyumyamu minisita kwe kuvaamu n'agenda n'amusanga kane boogera oluswayiri mimi koli mimi ko naina wewe Ataka kuwulira nga bali eri. ngampulye ndi bayamba taka mimi ko na wewe omusana alikuba oluto olusooka olwokubiri olwokusatu gadde mabega n'akwata emmundu n'alyoka kuba minisita amasasi Nga gwolaba. ng'oli wano ekinyambye ekyo kati ndimu obutendeke mbuuse ku piki nengwa kava olaba waawo ezenkwagula nengwa kava bwe pa Ndo katono. Information sofuna ku bantu abalala nti minisita mukubidde mu nnyumba ya waka. nyumba yawo Nate bogamba badde agula mawulire. agani agagambye amawulire Atuwogeddeko n'abantu abalala ab'enjawulo nti abadde bamukubidde mu nju waka. Ate gwe otulaga nti olwedde abadde afulumye. mu nju ewaka kati ate oba obadde ogamanyi zibadde onjagazaaki Ano kyekiriwo Bikiri yawa. olinallo Okakasa. ngambye embugo osoosa okumulabako nga yikulisiza Omusajja engeri gy'atabuseemu nanga ntiisizza. obadde gatandise okunyoka ng'oliwa Mbadde awo kazimbe kangawo nga ndi kuzimba mpola mpola. Kati n'aveeyo ng'akakuba amasasi mpola mpola nga abantu we bamwesegulira mpola mpola. Kati olutuuse awo n'ayitawoko paka nga wano. Mbadde n'akasimu kangawo mpola. Kati n'akyuka n'agenda n'ayingira wali naye nga bawuna badduse bano bagaddewo bali bagaddewo n'eri bagaddeyo nga tewali aliwo kati wasalu ndowooza yakoze mistake n'aleka nga wali open. Kati n'afuna open place n'ayingira. Era agenza okwekuba essasi ndowooza mbadde nnyimiridde awo. Like n'agamba let me die from here n'alyoka yeetunuza emmundu ne yeebwatula ne yeekusa ng'afunye waatuula. Era essasi aliwadde respect. Nawe yeekuba essasi tugenza okugiroola okulengera ng'omusaayi gwe gufuluma mu room speed. ng'otuusewo mangu nyaawo Ndowooza sekondi zibadde nga 10 okutuuka okuba twali tulina okucrossing up the saloon okwewala akajagalalo n'okutwala ebintu by'omukazi ne tuzaawo oluumu ab'amateeka we bajjidde nabo. olwo ng'oli naani Tubaddewo ng'abazimbi we tubadde awo kazimbe kange ke mbadde ndi ezimba mpola mpola. Pozi n'abaze oluvannyuma awo kuba avuddeyo ng'akola akajagalalo nga we bajja bamugoberera naye nga bali ngawo bamanyi nti gabadde masasi toyinza kusembera ku gundi crime scene. bannannyini saluuni bo nga mubamanyi oba mmwe mukoze mwoyo gwa ggwanga Abantu ba saluuni tubaddenga nabo waneeno era tubamanyi bulungi. Ba ku kitundu tusiiba nabo tubeera nabo we tusalira enviiri we twerongosezaako era tubale tulina obbataasa ebintu obutabula ku muwendo gw'abantu ogubadde guzze. gwe bw'obadde olengera eri agenza okwekuba nga olengera bulungi ekiri mu saluuni ye abadde ayimiridde atudde okutuuka okwekuba Ayingidde bulungi ndowooza abasaluuni bo bayiseemu buyisi ne bafuluma emmanju. Kati ye olutuuse n'atuula n'alyoka yeekuba essasi. abagambye kimu talina buzibu nabo tosooka genda nze isooka ogyewa Abagambye kimu? Timukola ki?